Taata faza. Naye kati onkola kibi kibyonywa kati lugabire oba ozitaddewa bannaye nagambye dda lugabire nazikwasiza onywa ki ekyo oyo si kitoko bannaye getufulumta omanyika nobakulabye bannaye si oli alingiza nfudde walayi agenda kunzitira ewaka nze nfudde yaŋŋaanya okuleeta egyo nagyo giwedde kati oba ogenda kuŋŋamba ki kate ku kyaki naawe oyagala ntandika yomba weewunze okuleeta taatawo ku mukolo bannaye wamulayi naye yazza bypaasi nga yazza ngoberera saze naye nkubuulira amazima katutuuke ewaka ze sinnamuleeta ku ngambye yazza ngoberera obadde tofaayo tutuuse bannaye oba ogenda kunzigundireyo munda nze tewandinyize ebintu byakuyombayomba bya kisiru jangu kati onnyonnyole bulungi nyinyonnyole ki kyesinyonnyodde naawe naye lwaki tewaŋŋamba nti taatawo yava ku bizinga tomuba naye taata okukomawo kyagwawo adalutale kyagwawo sitegedde saagala nkulimbe ge mazima kikuleesa ku mukolo gw'abaana bannaye nzikirizaamu yazza ngoberera kiyinza n'okuba kye kyamujja ku bizinga guno mukolo saagala nkulimbe mbonyebonye naawe tayambadde lugabireze oba yazisuddewa yenna ali awo atudde ku ttaka ali ku kitoko ekyewuunyisa nno oyo omusajja namugamba ave ne ku kitoko afazaali adde ku kombucha naye tawulira kati abantu baleka bakubye ebifaananyi bagamba lengera sezaala wa ttoomu lwaki onswazi naye era toyogera bingi oli asigala taatawo ye taatawo munnaye okimanyi neyo suutikeesi y'akawunda eyo ekooti gyayambadde twakagigula oyo omusajja muleke gumuleke ku bizinga abula kale emikolo gyadde gimuwuuba ng'alina otusalako naawe weebale kkiriza akuzaale